Ntamubonyabonya. Chameleon team player. Sigumubonyabonya. Naye Chameleon ye ebbanga lyonna gw'olinayo omulimu gwa Chameleon gwonna gw'omanyi gwakola omulala. Ne wumeyo yennyini gye balimu basindi gye beeyagaliramu Chameleon yagitandika. Ne wajja wabaawo olutalo mu WhatsApp group wakati w'abayimbi n'abamawulire nga bayombagana. Kati ye Chameleon yagenda okulanga sigwe mulawa ndooza gwe yakola ki? Gwe yakitandikira kunanyiga left mu group. Sinaba kufuna enough information okutegeera ki ekigenda maaso with the federation. So right now I'm really not in position to comment because I've not understood what it's about. Yeah, because from my angle, federation is a collection of associations. I tell one about individuals and not associations. So I want to first understand before I make a comment. Kakati kubano okuli Eddy Kenzo, Shiba Kalungi Palaso, ne Juliana Kanyomozi because bebe kuli emanyi nti mwalimu wuma. Kulika batalimu wuma Eddy Kenzo, Shiba Kalungi Palaso ne Juliana Kanyomozi. And every one of them has an UMA card. Impossible Palaso maybe is the one I'm not sure of, but this in Akibera registry recently. But as for Shiba, Juliana Yaliwonga, Umetandika, they've all been part of Uma's journey. Yeah. Okay, so ochagala kusuka kwetegereza nsonga eno then obeko nekyogera mu bulamu lukufu. Yes, naturally, but I'm just confused as everybody else. Never kutegeera how that works. Kutegeera federation equality, you know, how does that relate with Uma? Sinafune ezo details, so sagala kuwa comment etali informed. Because ate bwe tulaba nti Balamu yafulumiza ni information yeno yasoso gifulumya. Ate nga Balamu sigamba nti oba muyimbi oba ki simanyi bakikyazibu ekityo. I think because recently the promoters were basaza federating. So and then Chino Nichibera right after them federating, the same people who brought them together also decided to do the federation for the artists. So I think that's celebrating in the same spirit because alabanga echabadem ba promoter alabanga chechiri wakati for the artists. So it's celebrating. Oh. Yeah, and that I understand. Nekati about the industry begenda kola bitya kati Uma mujitadewa, how do we work with the federation, all those details never kuzitegeera. Inze musajja wa Katonda tonda omulanzi Jafali akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Anthony Nakisunga. Gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700898888 oba 0789888813. Tukwaniriza nnyo gwe natulaba ku emboozi mu UG. Webale nnyo balite ddala nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Kansubire nti oli bulungi wonna wooli era nkwebaza emirimu gy'okola wonna woogikolera kikulu nnyo okuba nti nno okakkalabya. Kale nzize olunaku olwaleero ndi ku site wano ne omusajja omulangira Suuna William. Mpozi William mu Bungereza waliyo omulangira nga ye William Yalinze seba. Yalinze si yalidde. Alinze yalidde. Yalinze yalidde yani. Charles yataatawe so. Kati William yalinze. Ye yalinze kati.
naye muyagalidde mu kintu kino ebungereza oli mulangira bwona mu Buganda oli mulangira wonna sooka obuze ku batulaba abatulaba ku emboozi mu Yuggi mwebale kutulaba mwebale kulaba waka waffe tuzze nate leero tubeeko ensonga ze tumulungula atazitegeera bulungi ozitegeere leero tutegeeze eggwanga. William okozeko n'abantu bano abayimbi abasinga obungi wano mu Uganda okozeko nabo because oli promoter ate nga jiko kubeera promoter kirala bagamba sebo oli ki consultant ndi manager naye kati ndi talent consultant so abasajja bano okozeko nabo abasinga ebiseera ebisinga abayimbi bonna abaami n'abakyala naye njagala okubuuza ekibuuzo lwaki Chameleon abonya Sindi yamukola ki ambonya ati Sindi yazza gwaki eri Chameleon Chameleon ono butwali mu lockdown ebiseera ebyo bijukira bulungi nyi bya ggulu tugenze ggulu tuvudde ggulu tugenze ggulu era ebiseera ebyo wuma ekulemberwa Sindi nga president waayo yali active nnyo wuma ebiseera ebyo mu kugenda ggulu sawa tukatwewandiisa katugenze no tugenze kuwandiisa bano tugenze kukola bino so bakola emirimu mingi ebiseera ebyo naera mu biseera ebyo Chameleon bwe yaviirayo n'atekawo federation y'aba superstar era federation yeyo n'omukulu David Lutwalo gwesitera nnyo kulaba mu bintu by'abayimbi ebiseera ebisinga wadde ennaku zino abyenyigiramu nendoza ku mulundi ogwasooka era okumulaba nga abyenyigiramu nagenda okulaba nga naye superstar giyingidde bapalaso bonna baali omwo babebe kulu abayimbi abasinga obungi abaalimu ndowooza Eddy Kenzo yataalimu newadde ate kati yabakulembera essaawa zino yakolera naye bwe bagenda eggulu nga bamaze okukola federation y'aba superstar omukulu General Musale n'abagamba nti atekyetaagisa kubeerawo bibiina bibiri na biki byonna n'abagamba nti mwegattire wamu mbayambira awo era kakana baavaayo nga bawaddeko ne ku twao ssebo era ekyaba superstar nekikola ki nekisirika kakati ono tumaze okulaba bapromota bakoze federation yaabwe na biki byonna naye twagenza okulaba nga federation ekomyewo ey'abayimbi ku luno yagenza okukomawo ey'abayimbi nga n'omukulu Eddy Kenzo naye agirimu butereevu era Eddy Kenzo kati ye president waabwe era nga yakikomezaawo ye Chameleon lwaki Chameleon abonyabonya Sindi lwaki tamwagaliza tamubonyabonya Chameleon team player si kumubonyabonya naye Chameleon ye ebbanga lye lyonna gw'olinayo omulimu gwa Chameleon gwonna gw'omanyi gwakola omulala kuyimba ne business olwo ebbala gye yakola awo ebbala yagwa ebyo bijja luvannyuma waliwo biiki sikyagiwulira oba nayo yagitunda naye okusingira ddala kuyimba so gwe mulimo gwe kati ye nga ye omulimo gwe alina okulaba nti bw'aba nga aliwo ekikyamye mu mulimo gwe mwalwanira okugutereeza bw'aba nga alina kyasobola okukola ki okubaako kyakola so ne wumeyo yennyini gye balimu basindi gye beeyagaliramu Chameleon yagitandika Chameleon yagitandika yes by the end oza kwaliko ne Bobby Wine oba Chameleon yakera ku makya n'akola WhatsApp group n'agituuma Save Ugandan Music kuba Abanigeria baali basusse okuzannya wano e Kampala baali basusse kyekyagimutandisaawo ye n'atandikawo n'akeera ku makya naga naye kantandika WhatsApp group ngituume Save Ugandan Music n'agitandika n'ateekamu abantu bonna n'ateekamu abayimbi n'ateekamu bannamawulire ne ba stakeholders abalala bwe yabateekamu ne batandika ne wajja wabaawo obukuubagano ebiseera ebyo ne balonda ne bagamba gundi abakulire ono owa Swangs Kyaze so ebiseera ebyo byebiseera bye babeera ne meeting ku Centenary Park eya corporate Moze Radio we yajja n'asikirako sendi akazi bwe yajja bwe yalega kukuba sendi kumpi yamukuba ebiseera ebyo so kati ate ne wajja wabaawo olutalo mu WhatsApp group wakati w'abayimbi n'abamawulire nga bayombagana kati ye Chameleon yagenda okulanga si gwe mulawa ndooza gwe yakola ki gwe yakitandikirako n'anyiga left mu group kati banyiga left mu group naye omulamwa gwasigala gukola ki gugenda mu maaso bwe batandika ekibiina baali bakiyita the Uganda Musician
bali bagita ndozo batuma the Uganda Musicians Association. So ngojeko kubeera ntino yali akitandikidde mu WhatsApp group office yaliwo tewaliwo office naye yandi ekirowoozo kyonna otandika ekirowoozo ne kigenda nga kikula kati zani bwe kikula ate era ekirala nze bwe ntandika omuntu yenna vision beara nze nsobola okutandika ekintu leero naye mu myaka 5 oba 10 nyinza okuba nsinze nkikuwira naye nga ndina wali bbalinga naye nga nkiraba kitambula kikola ki kigenda mu maaso wabula bwe ndaba nga kirinawo ekiwaba kinnuma nze ng'eyakikola ki ng'eyakitandika era kyenkola ebiseera bisinga ovaayo n'ogaa ekintu kyali tekijja kukola ki tekijja kufa bwe kankitayirize kibeerewo bwe bakikola bwe kigenda mu maaso ne bajja ne balonda Sophie Gombya era bakamiri baaliwo ne Bebe baaliwo kubakola kwolwo baatula ku bbala ya kamiri eyali ekkololo baali bagiyitaani erinnya njerabidde kati ye Kaskirongi ndowooza kati ne batula ne balonda Sophie Gombya. Sophie bamulonda najja n'atula mu ntebe bw'atula mu ntebe kwe kuggulawo office ku National Theatre. Sophie yakola ki yakitandika ekyo Sophie yayina ne bamukuba ekikono Sophie n'adduka emisinde n'asulawo office baali bamwagadde ekirala yalinga omuntu ali newto omanyi abakazi ebiseera ebisinga ate Sophie generation zizino eziriwo nti azibaddemu so yali akola ki yali akwalifyinga n'abeerako n'atuuka ne wabaawo ebyabaawo ye n'akola ki n'asulawo tawulo abaana bamukuba ebikono awo wereva mu byonna naye n'akita naye nze ate neebaza nti alina naye kyeyakola ki ettaffaali lye yagattako kwe yatandika office n'atandikawo registration bingi Waikibende yali vice president n'akola ki n'akikwatamu ne bakubula okugira okumuta obusire n'asuulawo bamubuuzanga nti gwe wayimba kyatukulira so naye ebyo byonna ng'era ababuuza be Eddy Kenzo be babuuzanga era byonna bw'oba okulembera abantu abangi bisuubire olina obisuubira wabula olina kuba musajja mugumu ng'omukulembeze naye n'atuuka n'asuulawo ki n'asuulawo tawulo yali vice we kati saa zino yakola ki yaliwo omukyala Sanyu Sindi naye Sanyu Sindi agumye ekintu akikutte mu kyekazi ndoza mukazi mugumu because olaba ebbanga lyakulembedde teyayise erya Sophie Gombya yakulemberera akyali talina bye yali akoze Sophie Gombya ngamba mu bbanga ebbanga lyabaddewo naye mu nkola sirabawo kye yali akoze naye akoze awandiisiza abayimbi abayimbi bafunye kasente eggulu nga yali mu ntebe abantu kye mwerabidde jeno Salimu Sale fani wa music okiwulira bakamiri abo ne Bebe yabawako dda ssente yabayita eggaluga baali balina entalo zaabwe n'abayita eggaluga eyo n'abawayo ku ssente yabawanga nga faani waabwe n'abaga naye lwaki mukuubagana n'abayita n'abayo miliyoni nga 3 eggaluga ne bakuba n'oluyimba lwe bakuba bonna songa mbere songa abasirikale bafudde olugumo kaki kamiri nani ne Bebe ndowooza yalinga 2 ne Bobi yaliko Bobi teyaliko so kubanga waliwo incident yaliwo mu gavana serebi yali ekyali anjenwa Bebe kwe bagamba kamiri asaze Bebe kulwe ekiso bwe bityo eyo area yakola ki eyo obudde mu yabayitira so ye fani waki wandongo wale yabagamba yetatya losi togenda mumala yaje no Salimu Sale gwa tatya losi lwaki tompayo obukadde nga 5 kakati omusajja oyo n'akola ki kati so mu kugendayo konna buli agenda gyokola buli akunyula kyakunyudde n'akola ki n'adduka emisinde yo mwojjidde mubeera mwojjidde mwakola ki mwakutwalira bangi nnyo ne batajja kwogera bawadde ki bawadde akasente naye kati twali twagala wuma outsourcing ebeeko ekintu kyejja ku Salimu Sale nga kiyamba industry ennamba nga tekiyamba sekinnoomu kwanze nabaga nze nsiba njoga nenga nti
okugenda wasali musale jeno sali musala alina obuyinza bwonna bamusabe corporate ebere empowered kwetekawo kubanga babasazewo kukikola kibeera eteekawo eri ezo omwana yaŋŋamba nti abantu bano badde balaga nti baagala industry naye mbu tebajagalirako ddala because bagimanyi ekifo butuke ate akati Bobi Wine ageri gye yajja kate nekyabikira ddala nti industry naye tebagyetaagirako ddala olw'ensonga esobola okuvaamu abantu abagibonyaabonya kati olw'okuba tina ebyo bisobola okubeerawo kyobanga tebasobola gikkiriza kubeera mirembe era kati babayita ne babaweeko ku busente awo anti ebyo byonna kiri bwe kiti abayimbi balema okwegatta osegeera association eyo ogiraba kyonna kye balwanirira nekikyalemye kukola ki okubaawo ku association abayimbi gavumenti ebbanga ddene ebadde ebalaba naye nga tebamanyi ng'ebalaba naye nga tebamanyi osegeera bulungi nga tebamanyi etya aggwe oli mukozi oyina ministry ekutwala osegeera bulungi oyina labor union ekola ki ekutwala naye abayimbi bakajja okumanya nti bagwa mu ministry bweti osegeera waliwo labor union ebatwala naye togendayo ng'omuntu nti nze ndi mu ministry bweti osegeera mwengwa nedda abayimbi balina kusookeramu ekisooka associations ezisooka associations basobola okubeera n'ennyingi as many as possible kati bava mu associations ne babeera ne federation ye umbrella ya associations zonna osegeera kakati umbrella ya associations zonna kati waggulu waliyo trade union kati trade union yo ye connecting ku ministry ebatwala kati so structure weto wekola ki bwetambula naye abayimbi basinga tebabimanyi naye waliwo kyempulira nti corporate weeri naye teri enforced waliwo nebitaaga okutereezaamu kati gavumenti manyi kyago wageetaagisa ennyo okulaba nga batereeza ebyetaaga okutereera corporate etereere because music yona alimu ssente era singa corporate ebeerawo bulungi no gavumenti ejja kuba eyingiza omusolo ogutegeerekeka n'abayimbi nabo bafuna ekyabo kitegeerekeka andi kakati muganda wange kyalina omumanya nti gavumenti erina bingi byekola ekyo kimu ne advocacy yo gwe nannyini kintu yeyeetera okuteekamu amaanyi ekitegera kuba abayimbi ne bakeera ku makya ne bagamba ne tugaa kale mu Uganda kale katugambe nti waliwo bali nga federation eyo nti erina bamembers abali mu association za omutwalo gumu ne bagamba nti president twagala kusinkana boogera leero enkya ne bamusinkana naye abaana bakuba waikibende abaana bakuba waikibende ekikono omwana yamubuuza wayimba so naye abayimbi naye abaana balina ejjoogo mu industry nedda abayimbi balina ebintu bye balina okukkiriza nti omuntu obukulembeze tekitegeeza kati speaker Betty Anita si asinga bonna amaanyi bakulembera n'amagezi naye mukulembeza aliwo yabakulembera omwana nalabya omwana yabaddan John Black nagamba kati oyo Bebe Cool yafunye obwa finance Bebe Cool yasoma ki PCB MWS obwa finance nedda kati aba John Black baliko ekikyamu nga bwe naga nti government naye nga si batuufu mpuliriza bulungi eno sector ogiraba yabulwa ekintu kye bayita mutual respect n'amaka kwe gatambulira naki buli kintu kyonna kitambulira ku mutual respect sooka okkirize nti gwe balonze otegera ataasoma byambalirira gwe sooka okkirize nti gwe bakoze eki gwe balonze otegera ekyokubiri bw'obanga tomwagala ku kifo kye bamulonzeeko gwe kennyini sooka obeere member wa federation eyo bw'onaafuuka member wa federation eyo oyina akalulu oyina chance nti annual general meeting bwe naatuuka ng'ekisanja kyabwe kiweddeko ojja kulonda oba weesimbe anti mu kulonda tebabayita abayimbi abamu baalikibwa mabega kituufu nabine kabakawo naye nga gamba naye tebamuyita ekintu kyonna bwe kiba kitandika kuba wagira Bobi Wine ekintu kyonna bwe kiba kitandika n'abantu abamu nga bola nti President Museveni bwe yali agenda okulwana yatandika n'abantu 27 bayogerako n'emmundu mmeka
Nemundu bwese sijika ne bwate bwe yakola ki abakuyita abantu banalaga bane gwanga mujje tugenda kulwana terwandi baddeyo osegera bulungi terwandi baddeyo kati nze kangwe example nze fe tulina sako yaffe bagiyita kitoba old students sako ne tulina ba obbies abasukka mu 15 neffe bwe twakera ku makyanze bwe nakera ku makyanze nefuna ekirowoozo ekigulawo sako nayita abantu abamu abaki abantu nebagamba manyi mujje tugulewo nembatuuza nebagamba naye tugulewo sako tetaka sako nembabuli ebirungi byaki bya sako era ne tugigulawo nebeerawo neggulwawo naye ate twafuna okusomezebwa nti abantu bayagala ogikuba naye ngoledde egguddwawo neŋŋamba nti ate singa nabayita lulimi okusooka neŋŋamba nti bajje kiteeza teyalitandise ekintu kyonna ne mulimu abayimbi boyinza ogamba nti okusinziira ku generation eno nti bano abayimbi tebalina kubulawo kati mu generation eno bwobanga oyisa olukiiko ngulu mugenda kulonda obukulembeze bwa federation nze ndowooza nti John Black abatalina kubulawo kabaka batalina kubulawo alien skill kati sawa zino yomu ku bavubuka abaliko abatalina kubulawo eyo ndowoozayo naye balibo beerondamu abasajja abakulu ne balonda ba president abamyuka ba president basatu andi ekintu kyonna kitandikireeyo waliwo ekintu kyotandika otandika ekintu nga gwe chairman nga gwaliwo wekka nga gwe chairman gwe yemyuka gwe muwandiisi bwe kiba kitandika bwe kiba kikola kuba kweyagaliza nnyo abwekyo bwe kitandika bwe kiba ekintu kyonna bwe kiba kitandika kakati abantu abakomplaininga nabe ne mukwano gwange Azizi nga complaininga yagambye mbu yakubye Kenzo yasabudde Eddy Kenzo yagamba otunuulira president naseka muno okuseka odeka njagala Azizi mugamba asooka akkirize nti ye president aliwo anti Azizi alina olutalo ne gundi ne Eddy Kenzo agamba nti Eddy Kenzo tasiima Eddy Kenzo teyamujjukira bye yamukolera ebyo byonna buladi wange gwe taatawo oyinza muzasula byakolera tosobola wabula buli lwoba okola ekintu nti Katonda ali kusasula osegera oba lwaki abantu sibakkiriza Mukama ali kusasula oli bwajjukira naga nti kubeera tasobola bizi kusasula naye ayinza okujjukira naga nti mayanje oyo yampa kagaali ke nenvugamu osegera n'akusiima naye yeba bonasi naye tobangako kyokola okuyamba omuntu ng'olina kyosuubira bwekubanga kuyamba ddala ng'oyamba osegera bulungi so kyenjagala abayimbi bano aboogera abaleekaana bagende mu federation bagende bamanye federation naye nga tebabayise bali balinga bakola ebintu byabwe bagala kufuna munyago gwabwe kubira omuntu akasimu omugaye waye muganda we naye mwatandise ekintu kino kiri kitya abamu bakolagana ne Bobby Wine kati ngabe nkugambye Kabako akolagana ne Bobby Wine era ojja kulaba Azizi naye kennyini era akolagana ne Bobby Wine Nubian Lisroza nti bayinza okumuyita abayimbi banjaawo we bali awo problem twafuna ekintu ky'ebyobufuzi kati abantu balemala obwongo nti buli ekintu ne bwokyeta nga kituufu ng'abantu bakiteekamu ebyobufuzi osegera omuntu ne bwomulaga nomuganda nze kkala gye nnyambadde n'ogiraba nti ono ddaaka bbulu era ganga mulimu obwayiro naye nga tebulimu osegera so owa opinion yo linagamba kati oyawagira Museveni no opinion linagamba wa Bobby Wine osegera bulungi buli kimu buli kintu bakiteekamu ebyobufuzi n'ebintu byenkulaakulana balina obijjamu ebyobufuzi osegera bulungi tukkirize wuuma ogiraba ebaddewo ne platform ebadde erina obusobozi obukola ebisingawo era tennavaawo weerina okubaawo kubanga ye wuuma kati federation yeeri waggulu wuuma egenda muki mu federation naye ekibuuzo kyange tonnakinziramu lwaki Chameleon ono ayagala nnyo okubonyaabonya Cindy yamukola ki talina byamubonya omukazi abatereza ekintu kye kati yagize omukazi agenze mu kuzaala ali mu maternity leave n'aleeta ki federation yawo kati sebo bo balinde paka lwaliva mu maternity leave ajja kuba yakava mu maternity leave nga bamukola olubuto olulala era bo balinde era nakubira Cindy awo essimu Cindy n'aŋŋamba nti tabitegeera eraga nti ekintu kino sikimanyiiko sikitegeera ku ngero kitunule manyi gye kigenda okukolamu kugamba nga alaga tena nakyamanyi nedda abayimbi nedda federation
gye bakwasa Sindi alayika teyamanya maanyi gaayo Wuma manya association teyamanya maanyi gaayo kwa ekisooka kati kansoke nkubuye oyinza osanga nga ne mwaba abayimbi bano abali eno abali mu federation balutalo bola bonna nga muuma abamu tebaliimu yangamba mwebali yangamba alinga atalimu bayepalaso lwaki taliimu watana bakumanya nti baya registering ani abasigadde bonna tetetaga kumanya yangamba mwebali kuba alina okukola follow up n'amanya okitegeera kuba bw'oba ng'oyagala okuwininga ng'oyagala okuwininga abantu abasinga amaanyi b'osooka okukola ki okukwata okitegeera era kyobola nti federation eno basoose kuyita ab'amaanyi ndowooza obalabamu obalengera ab'amaanyi bonna batusa obukulembeze bonna tekuliko muyimbi gwozagamba nti noono kakati nze simanyi oba wuuma eyo yali efunyeeko olunaku netuukira mwami Matovu ayinza n'okuba si memba naye no mu federation n'ekifo bakoze eki bamuwadde kubanga beetaaga guidance ye beetaaga amagezi gokitegera bulungi naye ku federation lwaki okuli bavuka ba mulembe guno abavubuka bato abaliko ngaba alien Kenzo wa mulembe ki sebo Kenzo wa mulembe ki Eddy Kenzo oyagala mukaddiya Eddy Kenzo kati omusajja gompe kati gobaita na legend kati bamuita na legend Kenzo wa mulembe guno sebo kati mpya bamuita legend kitegeeza nti ekiseera ekibaddewo ekimala kibaddewo kati tuteekamu ku bavuka kati ngaba alien skin yabo ganti alien skin tumuwadde wa chief whip kabako tumuwadde tugambe kyaji oba bose kulitale oba kyabukuumi bajje mu federation bagende mu federation kati bagamba nti babayise bali bakoze ebintu byabwe omuntu ne bw'aba takuyise wano laba bw'aba nga waliwo ekiriwo era ofuba okumanya noga kiki ekyo okitegeera nibo tebakuinvolvinze at least ofuba okumanya okulingizaamu noga ki ekigenda mu maaso ekitambula wayinza okuba opportunity gy'osobola okukola ki okufunawo so amagezi gagemba wabbo bagende muki mu federation ate nze kyendowooza temulwanyisa osegera temulwanyisa kintu wabula mukole eki mugende manyi nga tosobola kuteeseza Uganda tuli munnauganda kati ogenda giteeseza ki tosobola kuteesa omubaka wa palamenti olina kusooka kubeera mubaka wa palamenti okuteesa mu palamenti osegera kati bwoba toli mubaka wa palamenti kati funa agigenda kooti naye abayimbi abamu bagamba nti abantu bano bakoze ekintu kyabwe kunyagiramu sente za gavumenti wakati bagamba nti era bw'olaba gavumenti era ekirimu nnyo kubanga era muteekateeka zonna awo ndowooza ba olukiiko balwalinga mu lukiiko olwasooka yali eyaggulawo teyali mumyuka wa sipiika gundi ani tayebwa yali promota naye kati kino kya federation kyalimu omukyala Nabbanja yaliwo nnyo n'abalala ne baminisita abamu awo naye kati bagamba tolwaki kintu kino gavumenti kiyingiramu nnyo kyabadde kyabayimbi bokka nga beetongodde ekintu kyabwe bo batereze ekintu kyabwe bano bakiyingiremu oluvannyuma nedda ssebo kansooke nkubuuze bulijjo baminisita n'ababaka palamenti naki tebagenda ne baggulayo enkiiko babeera ku nnyimbe babeera ku mikolo lwaki bo teboogereyo nti naye bano lwaki bajja ku mikolo gyaffe andi bagamba nti bano ekino butabeeramu nnyo byabufuzi basose bano bo ne basetinga ekintu kyabwe nekibeerawo nga bwe bakola kuwuma nti wuma bagisetinga bo ngaabayimbi nga temulimu bannabyabufuzi biki bo ne basetinga ekintu kyabwe bannabyabufuzi bakijjamu luvannyuma neeragawa bwe bagisetinga neeragawa eri sebo egenda mu maaso sebo omukulembeze yesindi nedda kati kankubula ekintu kimu sekita ya art erudde nga nga bwenkubendi gavumenti ebadde tegimanyi naye kati mu bintu byonna bye bagenze bakola gavumenti nemanya nti sekita eno erina okugifandinga egiteekemu kuki ku ssente kakati essaawa zino mu financial yeno gye bagenda okusoma sekita ya art erina okufuna kuki ku ssente osegeera kakati awo wonna abantu nga mulwanirira kufuna minisitule yammwe yeetongodde kitegeeza muba mutambudde nga musenvudde okitegera kitegeeza nammwe mulina okwetereeza tugende nti eno twetereeze wansi
eri tutuuke nga tuli omuntu ki omu kati saa zino kye bakola abayimbi lakwana ate nasente nazijja kujja babenzi be bo bazigabanye era nabayimbi abalala kyekibaluma nti abo kati balina kye batega balina kye balengera batega kufuna nsimbi bo bekuse bo ng'abantu anti kakati sente kati amabaati g'ekalamoja neyagalemesa okugabba aneyagalemesa bagabba ssebo bannanduutu bakava mu makomera bagabba nti ekintu kyonna osooka n'okifuna n'okinyweza noga kati kino kyo nkifunye osekera bulungi nyama ntono okaana eri mu nkwawa so nze nga nze ayagala okwegatta kw'abayimbi n'abantu abalala nze federation njiwagira era nsaba tugiwe omukisa osekera tugiwe omukisa tulabe kubanga bwe tugiwe omukisa ate kintu ekirala kiri kyengaye nti bave mu kukaayana kuba bwe bajja ne bayingira bafuna bargaining power osekera nga basobola okwogera ku nsonga nti eyo nti bwebe bakulonze kuba finance naye tobusobola vaako naye tosobola kyogera ng'oli bweru waki ne bakodomi be nabalabye baze ne bagamba nti bamuwadde ekifo kifu atana kyabayembe kuboogera ku naye nga boogeranga baani nga bakodomi be ab'ejjinja abayimbi abo bajja kujja mu family meetings bajja kujja mu family meetings tujja kutuuka nga family meetings zitudde bajja abako naye kati wano essaawa zino twogera ku bya bagambye nti omusajja abafuje eddiru nnyingi nnyo naye tewali kyali aboogereddeko na kimu tewali kyali abafuniddeyo tewali kye yali akoze na kimu kyonna bagamba nti teyasoma bwa finance teyeetaaga kubeera wa finance bonga bo kiki baali bamugaseeko bamuwa omukazi ziwena teyabajjamu yabajjamu abamuwa tabawanga nkoko yaabwe ajasika janja ke kabasumbuwa bamubanja n'enkoko yaabwe tagibawanga bewumuzeeko ab'ebusoko walaba bakola association ejje mu federation efederating ku federation kibalina okukola bonna abaleekaana bonna ab'omu western bakole federation bamanya bakole association ejje mu federation ab'omu northern bakole association bajje mu federation nekyo abagamba nti waki abakulembeze era kiri kyenayogeddeko nti waki abakulembeze bonna bawano mu central nti federation yali baddeko bwebanga federation etwala uganda yonna wali baddewo omukulembeze okuva atula ku lukiiko olwo okuva ejjinja wali baddewo atula ku lukiiko olwo okuva eggulu ebyo bijja kujja with time nakugaye nti omwana baba atandika okutambula tabuuka bubuusi asooka n'ayavula oba olinnyo omuti ogwo ogulaba toyinza kubuuka n'ogugwa eri mu bikoola otandikira wano wansi so bagigumiikiriza federation tenaweza na mwezi naye bye bagyagalako bye bagibanja biyitirivu naye tenaweza mwezi osegera naye nga nze kyensaba bajje bayingire bafune bargaining power mu federation industry music eno esobola okutereera because olaba nti buli ekivaayo ate bayimbi bye bakikuba baba bawe kibakize netulowooza tuno bakiyinza okuba okutereera ate abayimbi ne bakikuba nekiva era nti ekyo kyekibasumbuwa kubanga obumu buli bwenkugambye bwetwetaaga ekintu kijje buli omu agame mu butuufu nga buli omu kyayogera kiri positive osegera kakati bwe muba bakwekuba mugende munda eri osegera mufune retreat mu miitinge mwekube muveeyo nga bawangudde babawangudde nga nabawanguddwa kubanga muveeyo abali ebweru baleme kumanya bikola ki biri munda naye buli omwana lwavaayo n'ayogera ebyama byewaka n'agenda abiraalasa ku kyalo ate kati gwe nannyini maka baba tebakyakola ki basemakoyo nedda nga tumaliriza waliwo kyetwayogeddeko wali ku association y'aba superstar Chameleon gye yakolawo ne bagenda eggulu Salimu Sale n'abagamba nti muleme okukola bintu bingi mubere muwuma era n'abakakanya n'abawokyaleno ne kasente awo ne bavayo ne bakiggalawo abagenyi be kati ku luno
kinaba kitya because ye nga wagera music ate nga wagambye nti gundi nagirumirwa nnyo ajagala nnyo industry kakati ku luno kinaba kitya talabe nga bana abamujemedde because kyasuka yakigaana bakoze ekyokubiri tebanna mujemera kuba omuntu y'omu Kenzo alina gye yali aveeyo mu northern eyo n'asanga ne basinkana ne Jeno Jeno yalagira bayisinganya kati Jeno ndoza yali amanye emmotoka ya musuuza gye yali mu kwolwo nga bw'omanye abantu bayinza okuba nga omuntu yayagala dde okukola ki omulaba simanyi balina we basinkana engeri gye basinkana mu kkuba eyo n'alagira ne bamuyimiriza ne banyumyamu ne bafunamu kakyali namugamba ebintu by'abayimbi nabikoowa temuli organize segera kati konsaani eyo ne musuuza naye neemutuulamu naye n'asooka ndowooza n'agamba naye kati nkitandikiddewa osegera so kyaliwo najja kati musuuza bapromota bwe bakola federation bapromota be ekigendererwa kyabwe kyali n'abayimbi nawo bana balina newuma yaabwe egende mu federating ne federation y'abapromota bo basigale nga bali ku top waggulu kati musuuza n'agamba abasajja bagenda tutwalako ki omulimu guno ekugenda ng'akubira abayimbi abo basekinnoomu ne batuula ne bakayaga ne bana ebyentalo tebijja kukola ki tebijja tuyamba naye twegatte abasajja bano batwalako omuki omulimu gwaffe so eyo yonna gikikola ki gikiva kubanga olwaleero nze kankuwa ekizampo olwaleero luno olulaba abayimbi baba nga beegasse omuyimbi asobola ofulumya oluyimba olwaleero kuba twalikokko ne Sophie awo nga tugamba Sophie Gombye naliko ne Sophie nga waliwo nga tuwayawayamu ne tugamba naye corporate nti ne tugamba pirates abana abakompyuta basala siddi nga tosobola bamalawo ne naye eriya gye bali niyo ofuna solution noga nti katubalagire bo bakole ki bewandiise kati bewandiisa mu Uganda yonna ne bagayira bakola association bewandiise ne bewandiisa bwe bewandiisa ne bafuna abantu 5,000 nga bewandiisizza osobola okugamba nti ku Mande tugenda kufulumya kuba olwo muteekawo policy ne mugamba nti abayimbi bonna abali mu association eno oba mu federation tugenda kubangako ennaku nti Mande lwe tuta music okitegera ekirala mukole album tutunde album okitegera tuddeyo tutunde albums ziri ne mugamba nti bana basala siddi nti buli Mande ejja tugenda kuta ennyimba z'abayimbi bameka bataano oba kale bayimbi bana nti naye buli ali mu association eno ey'abana abasazi ba siddi buli omu aleeteyo omutwalo gumu kitegeeza nti bwe babanga bali 5,000 kitegeeza bagenda kubanga bagenda kuleta miliyoni mmeka 5 nedda ssebo 5 miliyoni 5 okitegera ogambe nga bali bameka nga bali omutwalo nga bali 5,000 nga bali 5,000 kati 5,000 buli omu naleetayo omutwalo gutya omutwalo gumu actually babeera balina miliyoni 5 okitegeera kakati miliyoni 5 netugamba nti tugenda kuta ennyimba z'abantu bameka z'abantu bana nti kyetugamba nti tuddire abantu bana buli omu tumuwe miliyoni 10 abayimbi 10 kino kisigale muki kisigale mwena association kijiddu kitambuze emirimu okitegeera kitegeeza omuyimbi leero olwaleero luno agenda kukola music omulungi amote ng'akimanyi agenda kufunayo sente miliyoni 10 okitegeera bulungi ebyo byonna bisobola ezo zonna avenues ng'abasajja bwe bayimba emabegako eri mu 2020 eyo nga bwe bayimba omusajja n'akola alubamu ye kasibuukira oba yerusini agenda kugigula n'agikubira n'agigula bamuwa miliyoni za 5 ezo zonna avenues ezireeta ki ezireeta ssente twali kwegafe abamu abalina ku bwongo
tugata tubasuuliramu okitegeera obasuuliramu ekyo n'omanya nti kitwala industry muki mu maaso wagwe balamu omuyimbi ng'afulumizza oluyimba lwe leero mmande alutadde n'afuna miliyoni ze1,000 n'agenda lwaki takola vidiyo nnungi lwaki taabe bulungi lwaki tetuwoneka washi zetukola nga tusondera abayimbi ne gavumenti yennyini efunye omusolo nga ne gavumenti ekoze eki efunye omusolo so ebyo byonna era nina ekyansanyudde ku federation federation yagenze n'emitinga UPRS kubanga UPRS mu mateeka ye collecting society gyetukola ki gyetuyina ne twetaaga ogitereeza etulago obwerufu nti ekuŋŋaanya etya nze bwe mbanze muyimbi nkuba nzannya emirundi emeka kale kirungi twafuna ne songo boost nti yesobola okutrakinga buli oluyimba werukoze eki weruzannye kitegeeza omuyimbi ajja funa nti agwe kamiiri nti olwo lwakuba emirundi 1,000 buli mulundi gwa nusu 5 oli afuna sena leta ina takola ki takukuluma nawadde ntunulira juzi oluyimba lw'aba Nigeria olwa Wizkid olwono omuwala yajja mu lockdown ye Thames yani waliwo omuwala yajja mu lockdown lwatunze million pounds 964 osegeera waliwo collecting society eri UK yo kati gwe tunulira sente ezo osegeera omuyimbi ne wataddamu kuyimba osegeera so tunoonye engeri nga tutereeza omulimu guno industry fenna tujagala osegeera fenna tujagala kuba industry ewa abantu bangi emirimu abayimbi bawa abantu bangi nnyo emirimu bangi nnyo okuviira ddala kubawandiika ennyimba abatimba ebipande abalanga bangi nnyo abalya kuki ku music bangi so abayimbi kyembasaba bwabaawo kino ekintu ng'ekizze kuba gwosooka nokirira n'ogamba gundi mwali naye kansooke mmanye kyekikola ki kyekiriyo bwe mmanye ekiriyo nange nfuna engeri gye nnyingira mu kintu ekyo so nze kyendowooza yendowooza yange toyanzeege tuwayizaamuko naye before gendako ewa Haji Jafari Musa alina kisunga awo mukono ogenda akusomera okuddwa gwalina ebizibu ebyenjawulo alina okusomozebwa kwonna so akugamba nti gendawo akusomere kuddwa ebintu bitambule bulungi nnyo abantu bangi bayambyeko awo obulamu ne buterera mu byemirimu mu byamaka byonna so akugamba nti wali nnyo agenda alina kisunga awo ya Jafari Musa alina kisunga mukono mukubireko ku 0700 398 simu eri 0700 398 888 mbadde n'omulangira w'e Bungereza mulangira wa wano mu Buganda omusajja ono yeeyagadde suuna gwe mbadde naye nga tuwayambuka ku mboozi y'abayimbi bano n'ensonga bwe zitambula nkakasa nti nagezezzaako okulambulula n'okunnyonnyola ku bibuuzo bukose ebitonotono ebibuuzibwa bingi nnyo tusobola bimalayo naye ageza kunnyonnyola ku ebyo nga bagezezzaako okunnyonnyola ate era akatalekeka abayimbi kyenjagala obbakubiriza bawaŋŋane ekitiibwa kubanga omuntu tulabye wano kati yagambye nti bebekulu owaki PCB ate abantu kyebalina abeera atya wa finance ate nga kyebalina okumanya oli wa finance si treasurer okitegeera ebyo byanjawulo biri bimeka waliwo eyo federation erina okufuna tteeka erina okufuna management team erina ogifuna abantu okuviira ddala ku CEO abantu ababisoma ababitegeera obulungi kakati bano eyo ttiimu gye balonze ebeera waggulu okitegeera babeera balaba ebintu nga bwe bikola ki nga bwe bitambula naye abatambuza emirimu balina kuba fully employed okitegeera balina okuba nga bayivu mu bintu byebakola ki byebakola so ebyo tebibakola ki tebibakayanya wabula eno ttiimu
nti yo ebeera waggulu ng'ekola ki eno ebeera board ebeera waggulu ng'eraba emirimu bwe gitambula nakinaki so tebeetaaga kuba mayinja kubanga nze nina ebintu bye ntunuulira aliwo omuntu ayinza okweta argument y'okusoma n'ebirala ekyo kituufu okusoma nkukola ki okusoma nkuwagira era nkwagala nkimanyi kulungi naye ate waliwo abantu abatasomye nga balina ebintu bye bakozerawe n'obyewuunya awo nawo n'obaweerawo ekitiibwa kyaki ekitiibwa so omuntu toyenjebula muntu ng'oyenjebula bye yasoma ng'oyenjebula bw'afaanana nedda olwaleero kkiriza obagaana musuuza yakulira federation osegera naye nga teyasoma yadde era by'abantu be bibaluma ebyo oba ki yagikola ki yagikulira bwe mma mwagala pulezidenti ataasoma bwe mma mwagala pulezidenti eyasoma singa ne Museveni mu kugenda mu nsiko mu kuvaayo baali batunuulira bitabo nti alina ebitabo ebingi yabaafuga osegera kitegeeza wandibaddewomulalatoyanze so ensonga yange nsaba bagitegeere bulungi baleke abantu kuba eno ntandikwa buli omu agenda tuteekako ettaffaali osegera ate vision eba nnene waliwo ekigambo vision ne goolo byanjawulo vision eri wide yongazi goolo yo esobola n'okutuukirira enkya naye vision yeesigaye etambula omuntu afa ebbanga lyonna esigala ekola ki kati bakitunuulire balabe vision ennene eya federation kwe batambuliza ekintu kino so musuuza ajje abeerewo abeeko byateeka mu nkola nga tumuwagira abeeko byateeka mu nkola ajja tuuka ekiseera naye agambe nti akalulu kaso kajja kubaawo bamukuba akalulu bassa ekyo asobola n'oganga kamiri kuba basibagana ne kamiri mu kulonda kamiri naga baali bagenda kuddamu naga musuuza yabakola ki yabakulembera so ajja kuteekako ettaffaali n'abalala ensi tugenda girekawo naye tunoonya foundation eno omusingi gube nga mugumu gugende nga gutambula so tugende mu maaso kale toyanzige tetuyinza kusukkawo wano olwaleero tukwagaliza birungi byereere sigala ng'otugoberera ku Emboozi mu UG tabanaba kusubscribinga tusobola okuba nga tutambula ffenna bulijjo emboozi zonna zetuteekako zonna beera ng'otugoberera tusobola okubaako n'ekyamagezi kye tufuna mu sayidi awo kale tukwagaliza birungi byereere kawungezi tebeerabira Fit Club waliko Fit Club bajje tuwote tukole exercise tukume emibiri nga miki nga miramu Fit Club eri ku Kyebusaabalawo oba wakakiwetako bwoti kyekizimbe kyojjo tunuulira ekyenjawulo mu byonna era n'ekipande oba okirako Fit Club ojje tubeerawo ne tunyumirwa nga bwe tukuuma emibiri nga miramu kale weeraba